tulabirira abaana bano. Olwaleero tulina essanyu lingi nnyo okuba nti abahaba na haba bavuddeyo ne batuwa obuyambi. Bwe twawulira nga tuli mu lockdown ne batugenda oba we twaze mu lockdown tweraliikiriddemu nga tugamba nti tunaafuna tutya emmere naye Allah yagituwa. Tubeebaliza ddala era tujja kubanga tubasabira nnyo ffe wano weetuli. Ebifo ebirala byaggalawo naye ffe tetwaggalawo, tetwasibawo, abaana tetwabazaayo awaka kuba bw'otuuka mu bazadde b'abaana bano situation eri pathetic. Bali ate bubi nnyo nnyo nga tetusobola kubazaayo. Tulina okubakuumira wano. Kati bwe tubanga tubakuumira wano tulina okulya, tulina okunywa, tulina medication, tulina okukola byonna nga tuli wano. Twebaza abo bonna abatutaddemu obuyambi buno. Lockdown gye tugenzeemu ate kati nkambwe nnyo naye twebaza Allah ow'ekitiibwa okubeera nti atuleetedde abazira kisaffe mu busiraamu tugaa nti atuleetedde riziki okubeera nga adduukirira abantu abaliko ki obulemu. Abaana bano ba muwendo nnyo, tetwebaza nnyo n'essomero lya Good Samaritan okubeera nti lifuddeyo ku baana bano waffe tumanyi nga bakulembeze ab'enkya. Netwebaza MP Betty Namboze Bakireke olw'okuba nti yataddemu naye omukono ogw'amaanyi okulaba nti ebintu bino bituuka. Yeebale nnyo era Mukama muwe kyasinga okwagala. Tukubiriza bannayuganda n'abantu bonna abaliko obulemu twekuume ekirwadde kya COVID-19. Ekirwadde kya kabi nnyo era kitta. Twongera kubasiima n'okubeebaza ab'ebintu ebireni mugenda mubyetukolera. Netusiima ab'emmere mutuleetiire, netusiima ahi mutuyihire n'ahi mwatwisa. Yesu abaheereze omugisha ahi mwihira shuba abagalirizeho.